Kakalamu sitaya nnyo kwogera ku baana ba TikTok. Naye ngenda kuwa amagezi ku mwana eyabadde wano omuwala eyagenze nendaba bayira ekisa kya Mukama ani kisa kya bikyoyo yika. Twali twogera like twemanyi. Ne mwana gw'omuwala gwe bayita Benita kankwegana amagezi. Fena tubadde mu NRM nga bakaddeyi. Tubadde ku strategic level nga tutuula n'abamalayo. Kankubuulire. Bagenda kwebakako. Bw'otegendereza. Oba bakukabe mu bisajja ebi. Kwakyali mu supu. Toli nga full figure. Benita weegendereze. N'abo abakazi boolaba bennyini basobola okugamba agenda olabeko ku musajja ono oba NRM agenda kuwa omulimu. Kumba amaze n'omutemyako nkasindika. Abo abasajja bayimirako abo abaana ng'akulaba gwa trendinga. Muwala gwe n'owookera n'ovuma Bobi Wine tolina ky'omugyako n'eki. And actually emyaka gya Bobi Wine egibulayo kubanga Bobi Wine newagamba kudda mu Uganda ne gavumenti ya America newegamba nekera ne negotiatinga ne ya Uganda asobola okuddayo. Nkubuulira naye gwe mwana gw'omuganda osigaddewa. Ze bulijjo nkigamba abo abaana abaganda abawumula katwala ono omuvubuka no gwe batandise. Kyangu nnyo vuma Bobi Wine n'olabanga gwaliko. Bagenda kukwata bakuwa $5,000,000 kituufu. Nalabye nawe ekisa kya Mukama agamba bagenda kufunira omulimu nti Museveni yamugamba ebyo bya bulimba. Teri bantu balimba nga NRM akeera n'akozesa erinnya lya Museveni agamba President Museveni yantumye okukima ku kisaawe. President Museveni yantumye okuwa omulimu ebyalimba. Bagenda kukola gwe mwana gwe genda obuuza Pretty Nicole. Otegeera? Kati opportunity Katonda yagituwa era kati abo abaana aboogera bonna baganda bange aboogera. Bw'amaanyi go oba gatadde mu kuwemula na kutunnyonnyola bakazi nga bwe bakola bati obukyusa bwoti. Kikolere ddala n'amaanyi naye bajja kuyita ku besti. Bakuinviting. Bakuweyo abakazi aba. Naye bayise Magala. Nga bayise Magala wakatikkira embuga. Kakalamu nalabye omusajja ataasoma Magala. Gwe waleeta ewange nga just omutembe yakukwata kubanga Kakalamu ensi tekimanyi. Waŋŋamba waliwo omusajja yakwasa Magala. Kakalamu gwe watandika Magala e Kampala. Obuuli yali amukola naye ffe okulaba Magala kuggwe. Kituufu naye akyogera. Nze bala simanyi nti akyogera. Naye Kakalamu yali okumanya Kakalamu musajja gwe nga weesibye ku muntu. Wakwata Magala n'omutembeeta buli omu akakaye. Jalo tuze mukono omusajja ono. Kakaye you build Magala ku talent kubanga ebyo byayogera yandibisigaze eri mu gundi mu ntaanaaze. Naye omuntu akutandiseeko Kakalamu w'amaanyi. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Kale nyongera okujjukizaako baganda bange be tutambula nabo wano mu diaspora nga tuwangala ffenna abali mu North America n'abali mu Europe okutwalize wamu okubajjukizaako nga oli wakati nga oli mu kunoonya kikyo oyagala okubatenga ogattako ekyo kyokola oyinza obutakwitingirawo mulimu naye ng'olina ekintu ky'onoonya nga kiri
nga kicho gwa kyezimbira buli wolowooza mu traditional business ejja kwetagisa physical okubeera ng'oliko gwo omulimu ng'ogenda gukola naye ng'owuli olina ekintu kyagala okukola alongside your 9 to 5 job alongside your job omulimu gw'oli mu kukola saawa zino obanga owulira nga weetaagayo okuzimbayo ekintu osobola okukeera nga kiringa plan B but event nga kisobola ofuuka plan A mudda nkwanjulira digital franchise business eno njiwezeemu kati obaka guweze mulamba okuva July wa 2025 paka kati wendi saawa zino eno era business eno ebadde okumala emyaka 5 sinza agisoosemu sijja kugamba nti nze kagezi kakensa nze agitandise business eno ebadde okumala emyaka 5 so tutambula fenna tutandika olugendo luneeno fenna era nga ekisookera ddala nga tunaba kubaako kyewakoze kyonna kozi tukiriza nti nonze naawe tukiriza nti otandika business yo naye nawe wetaaga capital but tutaba kulowooza ku capital yonna kuteeka mu business eno sooka otegere kiki kyogenda okukola okitandika otya okifunamu otya tusooka na clarity first ziri steps 3 clarity first ya bwereere free webinar training ogenda n'okyalira website yange ne bakwanlokingira free webinar training n'olaba video zino bagwera kujja n'ez'enjawulo but literally teboogera ku business oba company kije tukola nayo franchise babeera boogera kujja engeri abantu gye batandikamu okupikiramu this business opportunity bw'ova oli curious oyagala kweyongerayo ku step eddako ebeera ya 149 US dollars ziri refundable wano step eyokubiri gyolinga gyosooka okusasuliramu ssente naye ng'osasula $149 ezo zikuddizibwa singa otuukayo banlokinze training banlokinze ne bakugulya business eno kikaaki company kize tukola nayo franchise bakusasula batya otandika otya business n'obinoonyerezaako ng'olaba si kyobadde onoonya osaba ssente zo ne bazikuddiza step eyokusatu singa oba obirabye byonna ng'olaba bikukoledde olaba ng'obitegedde awo tuba tugenda ku kye bayita startup capital nga bwe nkugambye nti tewali business etandika nga terina capital naye osooka kutegera kiki ogenda otteekamu kati zezo step 2 ezisooka eyokusatu gy'osalirawo ogenda ku coaching call ne coach n'akutemera butya business eno bwetandika era nayo yamitendera gwe osalewo nti nze okusinziira ku byennyonnyodde nze nja kusobola bwe nti era nnyonnyola bwe mba ntandise bwe nti nfunamu ntya akunnyonnyole nga tonnaba kusalawo bw'oba okitegedde awo tutambule ffenna tewali byakuno olumu lwogendako era kumakya bajjeko ssente ku akawunti yo nga tomanyi bakibazijjako tutambula bwe tutyobola olugendo era nja tutambula naawe ogenda ku website www.g-bpn.com bw'omala ogendako bajja kusaba erinnya lyo enamba y'essimu ne email address bw'omala obiteekamu eyo first step esooka free webinar training then tugende ku step eddako bwetyo mpolampola woba totegedde enamba yange y'essimu kweri osobola okunkubira tutambula ffenna muganda waffe atulaba abali mu North America ne mu Europe si mu Uganda si mu UAE awo tetulaba kutuukayo nze nganze sinaba kutuukayo kolayo naye bala bakolayo neze nganze nkyafokasize kuba n'abantu betuwangala nabo kubanga basobola okutegeera ekyokukola emirimu ebiri basobola okutegeera ebintu bingi nnyo bye tusobola okuyitamu nga baano be babitegeera okusinga ate ebiri e Uganda so nkwanirizaako nnyo olwaleero Kakalamu sitaya nnyo kwogera ku baana ba TikTok naye ngenda kuwa amagezi ku mwana eyabadde wano omuwala eyagenze nendaba bayido ekisa kya Mukama ani kisa kya biki oyo yika twali twogera like twemanyi naye mwana gw'omuwala gwe bayita Benita kankwegana amagezi fena tubadde mwenaremu nga bakadeideyi tubadde ku strategic level nga tutuula n'abamalayo kankubuulire bagenda kwebakako bw'otegendereza oba bakukabe mu bisajja ebyo kwakyali mu supu toli nga full figure Benita weegendereze n'abo abakazi boolaba bennyini basobola okugamba agenda olabeko ku musajja ono oba enaalemu agenda kuwa omulimu kumba amaze nomutemyako nkasindika abo abasajja bayimirako abo abaana nga wakulaba gwa trendinga muwala gwe nowookera n'ovuma Bobi Wine tolina kyomujjako neki and actually emyaka gya Bobi Wine egibulayo kubanga Bobi Wine newagamba kudda mu Uganda ne gavumenti ya America newegamba nekera nenegotiatinga neya Uganda asobola okuddayo nkubuulira naye gwe mwana gw'omuganda osigaddewa ze bulijjo nkigamba abo abaana abaganda abawumula kati waliwo n'omuvubuka no gwe batandise kyangu nnyo vuma Bobi Wine n'olabanga gwaliko bagenda kukwata bakuwa $5,000,000 kituufu nalabye nayo ekisa kya Mukama agamba bagenda kufunira omulimu nti Museveni yamugamba ebyo bya bulimba teri bantu balimba nga beenaale mwakeera n'akozesa erinnya lya Museveni agamba President Museveni yantumye okukima ku kisaawe
President Museveni yantumye kuwa omulimu ebyalimba bagenda kukola gwe mwana gwe genda obuze Pretty Nicole genda obuze ku bawala abo abatunula obulungi be bagambye nti no bakola ki mwana gwe oba wazze Uganda n'ekirala nze njagala gamba abaana abataagala Bobi Wine nga muli ku kyeyo kera kola video kati omwana yagenda n'alemezaamu yakola n'asekera abantu nno ne bamugamba nno tuveeko n'ayongera gwe bagambye nammera akwagala okusinga Junior yakera n'akola video talina mulimu omanya agenda kkiriza yagenda kkiriza talina mulimu talina income talina maka ge yazimba kati Junior agenza okulaba ono muto wange Balista Timo yes afuuse weenaalemu naye golaba ayogera biki ayogera talemezaamu akubayo katono n'akola ki ne Junior agenza okulaba Balista Timo bakomyewo Uganda balina amaka gaabwe nga si byakwogera gwe toyina bakatsi yuji bavuba balina gwe Benita sigwe gwe basosokwe Benita nkusaba busabe sigwe sanya sigwe akoledde abantu bannemmere boolaba ba generation gwe wataddeko mukazi munyarwanda agenda kutomeza ye gwamanya abasajja ameka basinkanyawo igwe mwana gwe nkusaba kozesa eno opportunity kuulayo sente z'okudde Katonda akuyamba n'obayitayitamu n'okunganya miliyoni 4 gende kazoguleyo obuyumba bwo bubiri emizigo egyo otandikira awo okulaba ekiddako Benita nze ngamba bugambi ng'omuwala Omuganda tolaba nti otrendinga you can trend naye nga tolina impact kirala okutrendinga to trend nekirala okubeera awo nga ate totrendinga nnyo naye ng'olina impact kagalamu omanyi nti olina impact kyobola nti omuntu asobola okuteekamu tiketi okugenda e Bungereza impact you have an impactation ku bantu that influence yali sebo ennaku waliwo nasuze ntaddeko akamwenyumwenyu musajja wo Magala tewamulabeka bamuyise embuga kwata wano naye weebale njagala okwebaza nalayo Magala naye nze kati nze singa ze Magala kubanga kati buli omu amuyita he has reached there ebalwa kubanga bannange obanze ebintu simanyi we babikola nandikozeyo program nga ndaga engeri gyenvudde n'abantu abankwatako okutuuka awo it makes sense okawulira kengugamba bw'okimanyi Kakalaamu mukoze omulimu omanyi Kakalaamu ozunzizza abantu nakulaba nga ozunza Magala paka wange ozunzizza abantu nobale and nze banaye Kakalaamu omuntu olaba nze Kakalaamu nze ndudde nga sogera ne Mike Mukula ne buli wembera bwe nti mwogerako kubanga ku opportunity gye yampa for period of time nze nkugaye Mike Mukula kwe nasinkana actually lwali olugendo lwange mu Bwakabaka bwa Buganda ngumwana Mike Mukula azanya n'omulangira Jjunju namumpitira sadda mabega era mwogerako naki ekitiibwa na respect tisemambo n'omwana wava muno bandeta okufuna diru ya gospel unplugged nogenda ewaabwe obanga atuse mu nsenda lya ng'ogenza wava muno osobola okugamba otuyingira mu kikomero obanga alabanga ekifo kye kitali Uganda naye kati omuntu asobola okubuuza ono omusajja yavaawa okimanyi nti nno kati asobola waali awo kubanga munange yaliko naye kati lwakubanga era kati kyoba olaba ngamba nnyo abantu nti bw'oba okola ebintu kimuyambye nti yali yakolayo kasente ke asobola okujja n'amuvinga bw'atyo kuba kati Magala singa abadde Bungereza oba wano singa alinga ba Piers Morgan okawulira era muwa amagezi kuba kati Kakalaamu nze twatuukawo nze nkyogera Kini Kalisa n'atuuka okugamba Wisdom buli ojja wano wiiki weggwako ombuulire oba wiikisi 2 mirundi emeka gy'okoze eki gyozze wano gw'okitegedde kyekitegeeza nti n'abandaba twali tuli awo George ku beat nga bankubidde tunegotiate nendeeta Isima ku beat Isima we yafa nendeeta Bajjo Nabitex kati yagiddukanya ki Bajjo yagivaako nayo ani Bajjo yagivaako anti kati Bajjo yali olusa akuba nnyo gavumenti ne balekako Abitex anti we bampa ddiiru baŋŋamba noonyeeyo omuntu asooka nenkola program 2 nanga kaye baatugaye noonyayo omuntu weenaalemu gwokulaki naye kanenga Isima kati ate Isima akantu yali platform yali agyetaaga
n'akantu ng'akeetaka naye baate banatandika mumuwa nabasangira ngaawo anti yali Isima naawe omumanya ebintu bye bamuyita mu meeting akuba banaye kakati kozi mwangambe saa mmeka nga bali abasajja bagenze omanya abasajja ba capital ate babeera abo kuba omusajja baleeta omusajja muzungu oba yabikola atya n'anoonya abatraining abasobola okutuula mu kintu omusajja oba yava mu Australia nali ndi awo nga George bankubidde n'oyo Kadima osegedde kati mukulu Magala mwebaza musanyukirako waatuuse mwebaza kubanga era kibayigiriza abaana batulaawo ku media kati abaliko kubanga kati Kakalaamu bw'otuulaawo nga tosobola kunyeenya tutande table kubanga Kakalaamu wadde twali tumanyi nene ekyokujja ku media natandika okuddayo emabega nodda tulaba oti ewassala oba otudde okawulira yes nze nagamba nti no Katikkiro yaŋŋamba nzije omuwala omujjukira nagamba omuwala oyo omwera omunyarwanda ali awo kubanga obimanyi ebintu waliwo abantu abali awo emmengo naye nga bafuna directive kuva mu gavumenti ya wakati wisdom bangambye mu appointment wano tukoze tomuleeta waawo kitegera kati nze nensigala wa Kabaka nesajja wa Katikkiro nesigala kali nze Katikkiro ne Kabaka wali but what matters is musanyukirako mukulu Magala webale kutuuka kw'eryo ddala weetisse kawiiki weetisse kankubulye Kakalaamu nalabye mukulu Magala ng'atudde ne Katikkiro ne Dr. Kazibwe ng'ali wali ngenda kugaba ne program musaagiwulidde nze kyokka kyabadde kimala kakitegeeza kino Kakalaamu era abaana abalwana ku media buli omu afune inchi ye funa awali amaanyi go we wali amaanyi go nyitirira Kakalaamu ombuuza ku bya nze donteeka wano omusiraamu n'otuuka wano omukatuliki ne tusimbula kwogera byafaayo bya ddiini we tudda mu byobufuzi kubanga Katonda nnyambye ne ntulako ne baana basajja kikyo nnimba olabika oli good researcher kyenakulabako ate ne Mzee Magasa kitegeera nti naye yali asoma nnyo obutabo obudde bw'ebiseera byo eby'emyaka gyegyo obutowa investinga nnyo mu kusoma obutabo obwo ndowooza information gy'olina sometimes ebeera solid oluusi Kakalaamu olaba wainvestinga nnyo mu kusoma obutabo ate nze nkikoze bukulu nga nzize ne wano Kakalaamu olaba ekyo kusoma n'ofuna opportunity okusinkana ku bantu abamu mu bitayimu yange ne social media tennajja ti wentuula wano nentandika okunyumya ku byawava munno nave we neŋŋenda okugula akatabo African Entrepreneur omusajja yambuulira ebintu and I was so touched ze nali manyi ŋŋenda okukasoma era nkalina wano najja nakeri Canada ne opportunity okutuuka mu maka ge saatuukawo mumusaba ssente na kunywa caayi otuuse omusajja bamuyita Ssa ne Uganda tebamuyita Ssa naye Queen wa Bungereza yakimwa kikyogenda okwogera naye otuuse mu maaso ga Ssaabasajja wati mboozi awo ojja kweyala bweyazi otuuse mu maka Mike Mukula yangamba nkuyitidde omulangira wa Buganda Jjunju oyina eddakiika ezi Kakalaamu omusajja teyatabula nga tuli twanywedde dda naawe whisky nenzigwako n'atuula eddiiro nga liva eno paka eri n'atuula n'entula ate Mike Mukula n'atavaawo ne bali abayindi ne batavaawo abatuweereza eddakiika ezo neŋŋamba kati wano okwogera nina kusaba busabi kuvaawo nga ndi gundi naawe otegeera kati opportunity Katonda yagituwa era kati abo abaana aboogera bonna baganda bange aboogera bw'amaanyi go oba ogatadde mu kuwemula nakutunnyonnyola bakazi nga bwe bakola bati omukyusa booti kikolere ddala n'amaanyi naye bajja kuyita ku besti bakuinviting bakuweyo abakazi aba naye bayise Magala nga bayise Magala wa Katikkiro embuga Kakalaamu nalabye omusajja ataasoma Magala gwe waleeta ewange nga just omutembe yakukwata kubanga Kakalaamu ensi tekimanyi waŋŋamba waliwo omusajja yakwasa Magala Kakalaamu gwe watandika Magala e Kampala
Obuli yali amukola naye ffe okulaba Magala kuggwe. Kituufu naye akyogera kyekiro atanku. Nze bala simanyi nti akyogera. Naye Kakalaamu yali okumanya Kakalaamu musajja gwe nga weesibye ku muntu. Wakwata Magala n'omutembeeta buli omu akakaye. Jano tule mukono omusajja ono. Kakaye you build Magala ku talent ye kubanga ebyo byayogera yandi bisigaze eri mu gundi mu ntaanaaze. Yeah. Naye omuntu akutandiseeko Kakalaamu w'amaanyi. Nze osabaza otuyampita okutuula ne Biini. Nanga kaye Biini ono basobola mukwata. Nkwegedde jangu otule n'omusajja. Kati nanga yo omusajja kubanga by that time twali twetaaga omuntu nga bujingo buli nnaku akuba Bobby. Kalaba ono wajja n'agamba yali mukomba box we. Nangamba nyambo jjo otule n'ono omusajja tukolengayo program. Nze ndowooza nnyo kye nayongera ku ye. Yeah. Osegeera nze nakwata bwenti nga ze simanyi nti nno bagenda mukuŋŋanyiza millions of money okula kwaya imirali nga nkola program naga mukulukaye nange mbadde nsaba ogambe ku bantu aleke Canada nga nanga bintu bya waswa nenkyogera bamusonda million 8 first time nga nze simanyi abawana bandyako ne ssente ne mutwale warwanga Kakalaamu omuzajja katali Canada wali naye katula kwaffe baatuyigiriza Kakalaamu omuzungu agamba success y'omuntu success yo Kakalaamu okutuukaawo taba muntu omu abaakuyambye. It's a chain of people. Yeah. Kitwala mugezi tuli recognize yayise kikola so nandisabye nze mba kutuula Kakalaamu nze nentula ne Katikkiro nga nze Magala byonna byadde okumanya Magala yannyumidde ku ddakiika zaadde nga 2 oba 3 nenga eno program jatulangira the charisma humbleness patusobola kutuula ne Katikkiro n'okola naye omusajja wamulabye ekyo nze ngamba abaana boogera ku social media wetutote twagendako n'omuvubuka owa Museveni nga Museveni akyalimu akantu naagala okwefula rediyo nti erinnya ku mmeeza rediyo alinnya ku mmeeza ate gwe ogirinnyeeko bamujimba olwo yandabako nga sale namusanga ali emmere nga yannimedda ne n'abeengalo natandika ku mmere gyakuttemu okulya ate gwe ogirye be with charisma era mu abavubuka aboogera zimba brand yo zimba dat nalebe omusajja ng'atuuse ewantu kubanga te programu eyo gya Katikkiro gyamuwadde yasigadde mu byafaayo tegenda kuvaawo. Yeah. Era oyo omusajja wali awo bangambye waliwo abampeeza message naga nti bagenda kugiddamu ne leero ku ssaawa 5 ez'ekiro. Oyo omusajja wali awo singa abadde ne handle omulungi singa kakati ya negotiatinga nezo company ezimu okumula gwaje ziri zetaga muntu mugezi zikola ki mutundayo tibanayo no Muzeeyi Magala asobola okulangira kino. Muzeeyi Magala ono ye ambassador for watching kati buli mwana inayogera ku YouTube nkusaba teeka amaanyi woli nze kyentegera ntegera ebyeddiini ntegera byabufuzi kuba byenkuze ndaba Katonda nyambe ntuddeko ne Museveni ngenze lwaki tulasimanye lwabadde nabitula naye nga simanyi nakumanya nti eno gye ndituuka. Yeah. Sale twala tugenda abaana ba Sale baani have been there maybe ekyomukisa omubi engeri gye twali mu kasente oba twali tetweguya tetwabasaba sente zisa Museveni tasobola tuulaawo naagamba guzire munali muwaddeyo akakadde emirundi egisukka 2 gye twali tubadde naye oba nali muto nga nakolamu abaasaba baasaba oba kyali kya busiru andi neebaza Mukama kubanga lumu nze bankolako baali baagala okunkwata abasajja babebe bagendeyo Sale yagamba iso bakole background check oba ndiko ku listi y'abantu abamu abampa ku sente na bitya bagenda ogimuleeta nga teri kitongole neki kye nagamba Isima nga dda muli amuteeka ku payroll ne mugaa Isima ekyo kiraba kye bakoze Isima tokubanga abantu abo. So mukulu Magala congratulations twala amaanyi weeyongere branding kansubira ofunemu ka sente funayo abantu abakwandolinga obeerenga gwe kakati ambassador wa Standard Chartered ng'olaba chicken nti mu buseegu bwe waliwo baakiikirira bamugezi bakubanga kati olaba kakati Kakalaamu abantu nga Magala nga kati kino kyenkugambye nga nange bwe nali tosobola okutuukawo engeri gy'olinayo ku makaago olinayo ku sente zo tubeeramu ekyo nga tuli contented kyekyo
kale bana yakuuma atakumira mpeera. Bye bye. The Answer Channel, a solution to every situation.